kati ebitongole bwe bibanga emisuwa gyabyo tegikyatambuza musaayi kyajja okukola kwe kuziira okwabikira ku street naye ng'awulira agagwa omusuwa nga bwotakyakola ayabikire mu maaso g'omuntu obuze omusajja abadde ki abala bagenda kufiira ku sitiyalingi ya mmotoka ng'awulira kye yakola kimulumiriza. Kibi nnyo okutulugunya abantu, kibi nnyo okuggyako munnayuganda eddembe ery'obuntu, kibi nnyo obutagoberera mateeka n'okumenya n'okuvoola ssemateeka. Tubuuze wawe byasoba nti waliwo awaasoba nti ebitongole byagenda bijjula ng'alimu kojja ssenga baaba bwe bakolako syndicate tobawona awo alina okutunulwa. Oyimirira otya n'otandika okuvoola omusajja nanyini byakulwanyisa byonna nanyini magye gonna n'otandika omuyisaamu nti ako kasajja okyekitegeera era gavumenti eno weeriba yagenda abagibaddemu be bajja okwefuula bwe bati anti be batandise dda be bajja okwefuula bagende mweri naye si bano kujja batwale. Muddeyo mutunuulire ekitongole kiramuzi kye muteesiga lwaki temukyakyesiga. Poliisi amagye gateekinga ova lwaki temukyageesiga. Olwaleero LC ezawanga ebbaluwa zigaye nti ono tumumanyi mutuuze mutuufu lwaki temukyazeesiga. Lwaki ekisenge muteekako n'ekigundi ekuba enduulu ku kisenge alamu naye nga gwe okumulyango olina waayazawuwo. Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munnanga awulirizaawo sibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo. Walusimba Evans mu studios okutuusaako programu Lutindo. Tufunyeewo akadde mangu tusobole okubatuusaako biki ebigenda mu maaso mu programu yaffe Olutindo. Ate ab'emipiira baddeko buli we tufunawo ku kadde nga tujja paka ate ensonga eyo naye bw'eneetuuka ku nkomekerezo yaayo. Obudde tujja kuba tubumanyira mpola mpola bukyuka oluusi ne tutabaawo. Naye nga olunaku olwaleero lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi gwa 7 omwaka 2026 abannyuse mukulika eyo abakyakola mugende mu maaso. Abafunye ebirungi Mukama Katonda yeebale n'abafuniddemu ebizibu nyongera okubasasirirako abalwadde n'abalala. Mu studios nina Honorable Sekitoleko Robert mubaka w'abantu b'Abamunanika County Constituency mu kibiina kya National Unity Platform. Ate nina ne mukulu we Honorable Kafeero Sekitoleko Robert Engineer mu kibiina kya NRM. Ye ava eri nakifuma era abantu be yabakiikirirako ebisanja 2. Ensonga zibadde nnyingi mu wiiki eno wetugitandikidde. Wiiki eno wetugitandikidde nga waliwo ekyabadde ate ekipya ennyo ebimu ebituse ensonga y'abalyakuzi ba ssente n'abazibuzaabuza abakungu mu bitongole ebyenjawulo mu paalamenti abaakwatiddwa ng'omugatte gw'ensimbi ziri obuwumbi 27. Naye nga ssente ezo zaali ziwuliddwako emabegakaawo naye ne ziba nga zirina engeri gye zaagiramu naye kaliisoliiso yabayise era okuziba nga bagenze ruzira bajja kudda okwewozaako mu mbeera bw'etyo. Embeera eno mukyala Matembe naye yalabiseeko mu kkooti olunaku olwaluli okuva lwe yali talabiseeko ku nsonga za Kalebule. Yagguddwako ensonga za Kalebule naye yaweereddwa yagenze mu kkooti ebyavuddeyo byonna twabitegedde. Mwami Lukwago yazziddwayo eruzira oluvannyuma lw'okujjanjabibwa okuva mu ddwaliro e Mulago gye yali yatwalibwa naye ensonga ze zikyagenda mu maaso. Mwami Besigye ye yalidde amatereke n'omulamuzi ng'amugamba nti nno abalamuzi abawolereza bange balooya bange bannamateeka bange abamu bakwate abalala bali mu kudduka bali mu dduka kati omusango ogenda gukola otya kino tekibeera feya. N'amugamba nti oli wa ddembe okunoonya abapya nti naanoonya nti abapya
ate nga abakadde bali mu kudduka. N'amugamba ndowooza kati ekisigadde ndeka eruzira mbeere eruzira, ndeka mbeere eyo kuba bwe bibeera bwe bityo sirabawo makulu. Ate n'abalala batya, naye nga bannamateeka abamu baavuddeyo ne bagamba bo beetegefu, abamu benawuliddeko okulaba nga Mwami Besigye ayambibwa lwakuba nti no bapuliida baateeka wansi ebikola, baateeka wansi ebikola okutuusa nga eddembe ly'obuntu limaze okutunulwamu. We tuli awo mu nsonga nga bwe zitambula, ne bannabyabufuzi bangi abavuddeyo ku nsonga eyo ey'eddembe ly'obuntu. Ate we tuviiriddeyo badde naakamala okulaba akatambi wano mukyala wa Ngadya, akakiiko akatunuulira eddembe ly'obuntu, ng'agamba Mwai Museveni nti akakiiko kano olabika oba onyooma kanyoome oba tokalabamu makulu, naye ng'ate ennyingo ey'okuna mu ssemateeka eyogera kinene nnyo kakiiko k'eddembe ly'obuntu lino. Naye nze ekirungi ngenda kuwummula mwaka gujja mu mwezi gw'omunaana, naye mbadde nkusaba abantu b'oleeta mu kakiiko kano babeeremu ku ndasi, babeeremu ku nsanga bavunaana. Naye ondeetera ate abamaze okugwa eyo, bano simanyi n'ebirwadde abamu bibaluma, bano bakoze batya, nga tebajja mu kifo ky'obataddemu. Mukyala wa Ngadya ndowooza obukugu bwe munnamateeka, munnamateeka ekitegeeza awo agiirawo ddala, agwira ddala mu nsonga ezo, naye alajja bannabyabufuzi bano ba Kafeero. Kadi ennakifuma bwegaana nga Museveni Kafeero nno musajja wange agira abeerako awo, gira obeerako awo. Jjajjange simeewo si gwe gwentegeeza tali eyo. Mukwano gwange tokuba nnyo. Yalaba Ngadya ndayogerako awo. Njagala okwebaza gavumenti olw'okuwulira omulanga ng'ensi endala bwe zikoze ku mbeera eri e South Africa. Abamu baavuddeyo era baayaniriziddwa olunaku lw'eggulo, abawerera ddala n'abalala bali mu kuteekebwateekebwa n'okunoonyezebwa bakomewo. Ensonga eyo yakoleddwako akyakola nga minisita mu nsonga ezo, Mwami Kasolo, era abantu bakomyewo. So mu mbeera eyo eddembe ly'obuntu eritunuuliddwako n'enkwasisa y'amateeka. Honorable Engineer, namusa kubawuliriza. Akawungeza akalungi mwenna abatuuliriza ku Lubogola Simba, mwebale gye mutuusizzaako engalo. Abafunye ebyengera mbasanyukirako, abafunye okubonaabona si yenkomerero. Tusigala twebaza Mukama ng'ate bwe tumusaba kiki ekiddako. Bannannakifuma mbabuuzaako ak'ensusso, naddala mwannyinazaawo Nakabugo e Buyuki. Omanyi Niigina ewaffe akyaliyo, era ow'e Buyuki mu ggombolola y'e Kasawo ali wa mwannyinaze oyo, ate yansabye nzijje mbeerewo naye. Sewe Chairman Obonyo ngenda kujja olunaku lw'enkya tubeereko wamu nga si bya bufuzi, tubeereko awo. Naye ndi musanyufu nnyo olwakadde kano Radio Simba keetuwa kulaba nga twogerako eri eggwanga. Muto wange nsanyuse nnyo nate okuddamu okulabako. Honorable namusa kubawuliriza. Sebo mukulu Evans Walusimbi, sebo twagala kwebaza ne bokola nabo wano, era tubebaza nammwe okuwaayo muwendo wanammwe okubaawo kwammwe wano manyisi kwangu, naye mwebale era ne Katonda tumwebaza olwaleero lyo Simba ne byonna kubanga we tuli wano, kubanga tusobola okulya nga tukyayisizaawo eddoboozi nakyo kyapten. Sanyuse nnyo okusanga mukulu wange ng'ali wano era nga tugenda kubaako bye tugatta ebigasa ensi. Naziiseeko ewammwe eyo Kasala, mukadde waffe omukyobula twamugja emazzi eyo ne tumuleetaawo e Kasala, era twamuziise. Njagala kusaasira abantu baffe bayita nno mu bingi, obululu bwaggwa, naye kati olutalo oluliwo lwa bannayuganda nattaka. Era we tuli wano buli mugezi yenna akalulu olwaggwa polling station olwaziggalawo, kati ebyabadde batusiyolera ebyo tusibira obululu. Kati buli muntu agenda kudda ku kibanja, bw'otunula twabadde Kalwe ng'omulamuzi azze kulaba,
bigenda maaso olwaleero wenjogerere Nakawome kabayodde ekyalo Kiramba ne chairman bamututte kwega oli ateekawo ebintu bingi ebisobola okuliza omulamuzi baali bakubwano n'enzigi bazikuddemu Evans ne bajja mu nnyumba y'omuntu ne bakulamu enzigi abo basobole okutwala abali eyo babuuza maami waali ludda abamu bwe baawulidde endowooza ne bayitamu oba babadde ne court order teri tubimanyi era nabali emabega babyo tubamanya ne lwakubanga tuba tutunula tulabe ekinaakolebwa abantu b'Nakawomeka twagala basaasa ne tumanyi nange tugenda kola ku Mande we tutandikira kubanga mbitegeddeko leero tebiwedde njagala kusaasira mu banywanyi bange baganda bafa b'Nakaseeta awo Basande Bamaliko Baloizi olw'okufiirwa mutabani wammwe gwe twaziise ate era n'eggwanga alina ekyobeera waliwo omupoliisi waffe yakola emirimu emirungi ennyo Wanito Maserino gwe baziika olunaku lw'enkya Nabiteete era mumanyi nayo tujja kubaayo twagala kwebaza byonna ebikolebwa mu abantu mu ngeri y'okwerwanako n'okwefubako Uganda emenya ekaluba Evans nvudde munyonyo ku ssaawa 10 nene mmotoka njirese wantu era nga jjaamu so kati ebitumenya oli ayinza oba ali eyo ngoloza ati motoka mulina nnyingi oba makubo gammwe teekateeka mbi otuuka awamu osanga baggalawo emyezi 2 emabega kubo tebakola n'abakola bo bateekawo bimotoka ne bagenda so ebyo byonna bitulwaza era bituwa ekifaananyi kibi nsaba abatuuliriza mugobere bulungi abagenda mu mikolo egy'enjawulo enkya egy'essanyu n'egy'ennaku mwenna tubaagaliza okubanga tuli nammwe mu mwoyo ne mubiri ate ne katubaagaliza otuwuliza obulungi noonya wooyitira okumanyako we kuyinza okutuusa oba byetwogera wano biyinza okuba ekimu ku bisumuluzo ebiyinza okubaako kibi kukyusa mu bulamu bwo engineer okumanya abantu bafa oyogedde ku kufa nenzijukira coordinator wange Wagombolola Ddamba mwami Kigozi yafiiriddwa maama we era naye azikiddwa leero kitalo leero luno engineer nnyo kibi ddala ku nsonga erigenda mu maaso mu ggwanga ensonga ya mateeka omanyi ebintu ebyo oluusi we bitandika okukontana n'okutunuulibwa mu mbeera bwetyo obweraliikirivu busobola okubaawo singa buba tekikwatiddwa bulungi ensonga y'amateeka ng'etambulira wamu n'eddembe ly'obuntu omuntu yandikomyewa era omuntu yanditandikiddewa okukwasisa amateeka n'eddembe ly'obuntu byonna okubiteeka mu nkola eri abakulembera ne be bakulembera mayinze nkuze ndaba gavumenti eno eya NRM wenatandikira okutegeera nga yo yejja mu buyinza kale ebimu ku byenzize njiwulira bajoogerako nti yakomyawo enfuga y'amateeka weewaawo osanga eyali evuddewo mu mirembe giri egyayita kakati omuntu aliko obuddukiro waba wakunyigiriza obaako olaga n'owaaba ate ebiseera ebyo bangi badde bagamba n'obwenkanya bubaddewo nga bw'ogenda mu kooti osanga ofuna obwenkanya okuleka obumulumulu wano ne wali kale ekimu ku byampaliriza okugyeyungako gavumenti y'NRM eno bye bigambo ebyo ebyokwerinda okwerinda nga batugamba abantu beebaka era bano abali ku ludda luli bamuto wange sekimuto ebimu ku bye batukubira kati tunaalya tulo naye nga abantu bagambanga kasita twebaka nga eddembe eryo weeriri nga kyakwenyumiriza naye ensangi zino ebintu bitandise okukyuka simanyi oba abantu abamu ababadde mu NRM be bayita bakada bagenze bakendeera nti kati ate tweyungiddwako bannakigwanyizi abazokiriira muli batandiko kimulungula bakimegguze naye nga kimegguziddwa muli kubanga bano ab'oludda oluvuganya tebasobola kimegguza agogo ge mazima si kyangu kumegguza ab'oludda oluvuganya era gavumenti eno weeriba yagenda abagibaddemu be bajja okwefuula bwe bati anti be babatandise dda be bajja okwefuula bagende mu eri naye si bano kujja batwale nga bwe kiri kakati bw'ogamba nti be baabatandise dda
kyovola ntandise okutya kuba kakati olaba ng'omwogezi wa si mwogezi omukulu owa human rights mukyala wangadya bwasituka n'agamba niddala kino kimmenya ng'ate be bantu bebadde bamuweereza abamu bamanyi nno bakugu balooya banne osanga mulimu omu babiri abatali naye nga nabo si babi nnyo naye osanga babadde bamumenya. Nzijukira lumu omukyalo omu yali ayijijji era waliyo naye bweya weyeeyabya agamba ngoba ababbi naye buli mubbi gwengoba alina gy'asibira mu nnyumba ennene. Kakati ebigambo ebyo tebigwana kulekebwawo kuba kakati olaba essaawa eno batandise okusitukiramu n'abanene bakwatibwako luli ekitabaddeyo. Kakati ebintu by'essaawa eno bibuzaabuza mujjiddemu bakkaada abalungi. Kakati ayiri gy'aliko essaawa eno olaba asobola okukwatako n'abantu abamu mu paalamenti abali mu bifo eby'amaanyi dayirekita gundi n'abagamba mwazirya mujje gubake muvi. Ekyo kisanyusa naye ate ku ludda olulala mulimu ebyennyamiza. Oli n'akwatibwa ate nebitagenda nga bwe birina okuba eby'amateeka lwakuba nti si kyangu kusala gwakawala nga tonawulira gwakalenzi naddala ebintu ebirimu intelligence ya security. Okitegeera ebirimu intelligence ya security nga bakakwata besi yakyali kano kano kiza besi kwe yawumulira eddala nze omu kubaawulira obubi wano we bamukwatira Nairobi ngamba naye ate mukama waffe pulezidenti kati tatandise kukisusa eti omusajja munnabyabufuzi munne amuvuganya yali dokita we olaba anywezezza bw'atyo n'amyomyola kati bw'alikwata ku nze kafunyira ebbuga lya RBC tajja kunyiga anyigira eddala naye kakati bw'ogenza owulira intelligence reports ne baleeta eno baleetako ne ku maloboozi ebiseera ebyo tekibanga osanga kirimu akaniguusa ebirimu intelligence reports n'okunoonyereza kuno ffe bamwanayinki tuyina intelligence reports nyingi ze tutafuna ate ebyeyo tebimala gatotolwa. So kino ogamba kirina omuntu bwakiwulira alina osooka okiwa obudde nga gwe wabuwa. Olina okiwera ddala olaba ne Jenosale yakyogedde olaba akabaluwa ke yawandikidde owekitiibwa Mao minisita wa justice nakalabye n'akawandiikira mukulu munne mutabani kale naye nti mu bitiibwa era mukulu munne namugamba nze ndowooza akabaluwa ako kabadde kamukomako nti yes ensonga naye zirina alina ozikwatako kyewakoze kimala kakati ebirala birekera abalina obbikolako. Kakati ndowooza olaba naye ng'era kirimu elementi eri gye nkugambye osanga owekitiibwa Mao yalibadde yavaayo dda n'ayogera n'alambika nze engeri gyendi nti nze gwe kikwatako ensonga zino ensonga nazitegedde zitambula bweziti ne bweziti naye mu kabaluwa genda okasome yateekamu nti engeri gyatali private talina access ku bya intelligence ebingi gwe byolina Mao si consumer wa intelligence reports mu ggwanga ziyina gye ziraga. Kati muwa omukisa omubriefing nti yadde kiri bwe naye twazuddemu na bino naye si byakwogera naye byokwogerako bye bino okitegeera. Akati okuva olwo nenjiga nti si bwe kifaanana nti bwe kirabika munda ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga luno naye nga gwe olukiraba first time osooka kwennyamira n'owulirira ddala nga naye tekyunga gavumenti ekoze bubi nnyo n'otandika okugisalira. Nayiga okusooka okwekenneenya ensonga kibi nnyo okutulugunya abantu kibi nnyo okuggyako munnayuganda eddembe ery'obuntu kibi nnyo obutagoberera mateeka n'okumenya n'okuvoola ssemateeka
naye bwe kibaamu ensonga ng'esobola ate okumegguza eggwanga lino etuzzeeyo gye twava mu mirembe giri gye natandikidde nti NRM yakyusa ekyo ate twesaana twekubemu bannayuganda tugambe ekyo nakyo tetukikkiriza buli omu azannye ekitundu kye okitegeera gwe toyagala kukutulugunya naye naawe teweteeka mu mbeera ekutulugunyisa okitegeera kakati oyimirira otya notandika okuvoola omusajja nanyini byakulwanyisa byonna nanyini magye gonna notandika omumuyisaamu nti ako kasajja okitegeera olaba ne bwe yali badde tabirina nange nga bwendi wano Kafeero Sekitole kutumala ganzivoola nenkuleka mwami Kafeero yes awe eddembe oba okozesezza lingi kyetugamba okuyitawo kyogezaako okugamba naye ate n'alina okukola kino wadde obuyinza alina bungi aba tayiseewo nnyo ku ngeri kyekiri kyekugamba ezenkanankana olowooza zinaaba zaaka tezijja kwaka ate era ekimu ku bibeezezaawo President Museveni mu ggwanga lino n'atufuga mu luzungu bagiyita magnanimity olaba nti aba asobola okukola kyonna kyayagala naye naakusaasira naga kayiraba ebbujje lino kamale gamuleka ekyo kyekimubeezezaawo singa yatutta dda n'atumalawo bana bamuvuma bano opposition singa yabasaanyawo dda bamuvuma baba bamugambako eŋŋamba gye bamugamba erimu okuvoola abamu ono muto wange simuwuliranga naye eri abamu abamugambamu ng'anyina engeri gyamugambamu nawe ng'ogirayo so kati mu mbeera eno amateeka n'eddembe ly'obuntu olowooza byandikwatiddwa bitya tuddeyo ku drawing board buli omu azannye oludda lwe mu nkola eya ssemateeka okitegeera gwe anyigiriza tandika okumanya nti bwe mba nyigiriza mu mateeka nina kikola ntya era nkomawa naawe gwe baagala okunyigiza oba gwe banyigiriza tandika okumanya nti bwe mba ngezaawo kwerwanako kulwanirira eddembe lyange lino erimpeebwa ssemateeka nkikola ntya nga sityobodde lyoli era ne ssemateeka bwegamba nti human rights zino teziri absolute bw'oba oyina eriryo lizannye nga toyingira mu lyoli ssemateeka bw'atyo bwagamba Honorable Sekitoleko eddembe ly'obuntu n'enkwasisa y'amateeka byetaaga okuwuliza buli omu alina okuwuliza munne ezenkanankana n'ebisiki tezaaka bw'ogezaako okuzigira okuzikakazaake oyinza either byofumba biyinza okusiriirako biyinza okukona oba ne binyooka bunyoosi kubanga tewabaawo kiweerera kinne waakyo ensonga nga bw'oziraba ensonga eno ngazi era bw'oba ogikubye ekifuba n'okwata emikono ebiri bw'oti n'okubako bw'oti bw'oba odda ojja ofuna buli nnyingo mu bino bye tulimu birina ensulo n'ensibuko yabyo gye biva eddembe ly'obuntu erisinga liweebwa Katonda ffe ng'abantu twongerako bwongezi kati ekitutawaanya ffe waliwo wootuuka n'olowooza oli Katonda olw'okuba olaba olina obusobozi obukubeevaniza oluyine yeebaza olw'okuba olina omukisa ogugaagundi ggulawo ekkomera olw'okuba olina omukisa oga nti oyo nze namutendeka musirikale wange tukibuusa amaaso kyova olaba eddembe lino lye twogerako lirina ensibuko yaalyo ffe we twaliyingirira mu gye bayita Unilateral Declaration of Rights of Man mu 1948 waliwo ennyingo ezo eyokusatu eyokutaano ezajja zingira nga ziraga nti bwe banaaba bano abantu batambula bati tubeeko n'ekitambula bwe kiti bw'okigoberera nti ne Yesu ng'atambuza obuweereza bwe yatambula n'abantu naye bonna baali tebava mu kyalo kimu baali nyaabwe si y'omu naye baatuuka ekiseera nga bagoberera omuntu omu okusinziira ku njiri gy'awa eyalingamu n'ava ku nnono
era mu bayibuli tebamusaamu kubanga baali bangi naye bwogoberera mu bayibuli abaga nti ono yava kuno tebamusaamu. Mu ekyo tuba tutunuulira tutya nti Uganda nga Uganda abawanga akyogedde agaye nti atunuulira omulembe tuzze tuguwulira ne guno bye boogera ebimu biwandiike mu biwandiike byawo nga birina n'ennyingo lwaki omuntu agenda mu nsiko ataase bannayuganda balina omuguwa mu bulago. Bwe bamala okubanga balaba bamaze okugutereeza gubavuddemu kati ate gubagiramu mu ango ndala ne kooti yennyini osobola ogikozesa ate okumenya eddembe ly'omulala lwa nsonga poliisi yajja mpola twalina ekyessaawa 48 nga ekyo kiri mu ssemateeka era kiwandiike nti omuntu amala ssaawa 48 nga tannatwalibwa mu mbuga buli olwawo okuwombwenkanya omuntu oba omanya eddembe lye ekyo kyagenda kifa kati n'omwaka bagukuteekayo beddu ekyo kimu. Twagenda ne tutuuka waliwo poliisi baga nti owange omuntu nga najja okukwata hajja neyeyanjula nti nze sekitooleko najja naga ne kaadi yeno omusango gwe guno gwenkunonedde kati olumu ogutegerera mu kooti nga yakutte taliiwo n'obujuzi tebiri ebyo biri awo. Bw'ogenda otunuulira abantu abakola obuweereza bw'obwenkanya bangi. Olwaleero poliisi togijjaamu, amagye togajjaamu, pulizoni togijjaamu, n'abalala bennyini b'owulira ni neeroseera kyovalaba waliyo defense ku kyalo. Mu ebyo singa tugenda tutunula bwe bizze bitambula ne bwe bizze bifa olwaleero ofuna ansa lwa nsonga nti otuuka kati ku poliisi haga nti alindako omukulu ajja waliwo gwe nnenda essimu naye ssemateeka teri ku ssimu mpandiike naye ng'oli alina okulinda essimu naye essimu ate si ssemateeka. Essimu si mulamuzi n'omulamuzi atuula mu ntebe ye kati tutuula awaka n'olaba omulamuzi nga yasaze dda so kati eryo ne koosi ezigenda okudiba Evans oli agamba osoma obwalooya kati ffe tukuze nze ogenda okusoma obwalooya Makerere nabulabira ku Kiddo Makubuye nga bwayambala bw'omutuuka ku mukolo owulira naawe Munnaluweero nange ne nga ngenzi era ekitabo kye baasooka okumpa kyali kikyokusoma bakiyita Makubuya kinene bweki nga kijjayo omuntu lwaki yandibadde mu nsi egaba obwenkanya kati ensi y'obwenkanya bwejjeeja n'ebitongole owulira ng'oli akaaba mukyala wanga dyantuula nina omukisa ntudde ku Legal and Parliamentary Committee Affairs emyaka 5 Human Rights wejja era budget yaayo n'ebirala bonna gye bajja bonna ne tubalaba n'obabuuza ebibuuzo oli n'olaba nga akalubira okwogera nti byagaana. Kati ebitongole bwe bibanga emisuwa gyabyo tegikyatambuza musaayi kyajja okukola kwe kuziira okwabikira ku street naye ng'awulira agagwa omusuwa nga bwotakyakola ayabikire mu maaso g'omuntu obuze omusajja abadde ki abala bagenda kufiira ku sitiyalingi ya mmotoka ng'awulira kye yakola kimulumiriza ebintu bizze kyoyogedde kyali kibaddewo anti mukadde wange mu kakiiko k'oyogerako yafiira ku siteeri bye byamutta nze mukugambye amazima gatuuka ne gakusukka n'owulira nga kyoli mu kikyamu ngamba medica gwe wangadya gwe yaddira mu kifo bimanyi kati bye twogerako ffenna tubadde mu Uganda kati gw'ojjayo bujja ka script n'okejjusaamu ono kyagambye naga nti bw'oba mu kifo ekyobuvunaanyizibwa ekirabika ng'owabwenkanya jjukira yadde Evans okola wano ku leedi famire yonna tekola ku leedi eriyo abali awalala ne bw'oba wa poliisi famire yo yonna si ya poliisi eriyo wajja okwetaagira owa leediyo ne bw'oba w'amagye famire yo yonna si y'amagye era ne bw'oba musawo kyekimu kyova olaba nti buli omu ng'okola obuweereza bwo obukole to your best. Kyetulinako wano kyetwerabira nti ekkooti ya wano baaba seeki kyeyerabidde okwogera titwali tubaddewo ne tulaba Black Mamba the violation of temple of justice ekyo kiri ku likodi kyali kibadde Uganda abasajja ne bambala obukookolo ne balumba ekkooti ne bagissa ku ttaka ekyo oyinza okulowooza kyerabirwa naye mu likodi gyekiri era ne bw'oba osoma gyekiri ekyo oyazze gabaddembe lya buntu obazze kuli baako kyalisaamu ekisooka mu buweereza gwe wennyini kasito setting omupiira bwe mugusamba n'otandika ga bakulu nti temuzze wano kufana kuwona yadde World Cup ogw'endobo tuguwera kaadi neeno era bwe banga ono asambye ye mu kifo kya red n'omugamba
osambye bulungi nnyo genda maaso oyo n'asamba n'omulala bw'anaakuba endobo n'omugaa nti mukulu gwe red card olwo ojja kuba otegeeza nti ttiimu zino bbiri ekinaddira bwe bina biganye eŋŋumi egy'okutokota kati bwe tubanga tugenda awo gw'olaba we watuufu nti nedda olwaleero bw'aba omu abadde luzira nakuba mulanga alina abaamukubidde enduulu ku pulezidenti owaaye ssebo ono ye nadda ne baga oyo beyiro yeerabike ng'omulala yali awo tebirikkirira gwolowooza nze mba nyinza kulowooza ntya ebyo biba bijjayo ekifaananyi nti waliwo ebintu bye tulina okutunuulira obwenkanya tebuweebwa muntu obwenkanya buweebwa mbeera eriwo yennyini bw'obanga omala okulangirira omuntu bwe yeesimbyewo okuyitamu n'otunula bbali n'ebbali olyoka olangira omala ofubutukodde eka nga n'emmotoka ojula gireka ofuna ebooda awo kitegeeza wookolera era osiiga ekifaananyi kya bulimba nti okola nekyokola tokikola mwoyo gwo so kiki ekirina okutunuulirwa mukadde kano ekirina okutunuulira nti bye tuzze tulina endagaano ze twasayiningako kyova olaba n'obwo bwayiro mu ssemateeka mwebuli ekya human rights ekyo kirikowa twabadde ejje munyonyi ne batugaba Uganda be bataddeko envumbo z'obutatambula n'ebyobugagga byabwe bebasibye abamu bivudde ku human rights violation ekyokubiri ekirina okukolebwa kwe kuwa endagaano ze tusayininga ekitiibwa ensi bw'obanga gw'oyagala gitambuzanga endala bwe zitambula weebuuze bo bakikola batya omuntu ayinza okwekweka bwana Sekitoleko honorable Robert Sekitoleko omuntu ayinza okwekweka mu ebyo onaakugambye nti bwe bakwata Kano Besigye naye yanyiiga nagaye President Museveni chairman wange ow'NRM omusawo we wadde kale endowooza tezikyakwatagana naye lwaki akoze bw'atyo bwe mpuliriza bulungi nnyo yinginiya naga naye akadde bwe nabiwa obudde ne ŋŋamba nti wembuuliza ekibuuzo era n'endowooza ya Sekitoleko nendaga nti Besigye yali yeekwese mu kino okukola intelligence bye yamunoonyamu era bye yazuula si bwe guli mbayesa banyongere kwako ka information si bwe guli bwe guli kankuwere ddala ka information akala olaba ayogedde ekirala era nange ekyakolebwa nenneekanga ekya Black Mamba natya ate kati yeeno gavumenti yeeno gyeŋŋamba agiwadde omuliro nakati pulezidenti addayo atunyonyola tugana ye waliwo ekintu ekimmenya kiri mu mateeka ssemateeka akiwa naye kati we kituuse ate kati bakyabusinga bakikozesa bubi ekintu ekya beyiro kakati nga waliwo abantu abakoze ekintu ddala ddala nga pulezidenti agamba mutuufu ono abonerere wakiri abeereko mu mbuzi ekogga agenda okulaba akoze olukujjukujju osanga ne sente aziyisizza eri bamuwadde beyiro kakati olaba ekyatuleetera ekizibu kwe kubambaza uniform buli omu n'abalaba nti ekintu kiri organized essaawa eno kikyagenda mu maaso walaba ekya Honorable Akamba ojjukira Honorable Akamba bwe baba bakwata ne Honorable Namuju n'omulala nga balidde esente Akamba yagenda ne munne ne babawa beyiro kyokka omukulu agamba nedda njagala babonerera abaana bano agenda okulaba bakoze eki babawadde beyiro era kyova olaba emmotoka yakomawo ku luno baali muleeya kyova tewali nnyo omuwuliriza kembadde ndeeta kali nti mwe bannansi mwagala okukozesa eddembe lyammwe obubi okutabangula eddembe ly'abalala ate liyinza okuviiramu n'obulamu okuvaawo mmwe ne mukitunuulira wano nti akozesa ddembe lye naye ate oli bwe yeekenneenya ng'alaba ate eddembe lye olikozesa bubi ate ligenda kwongera kutabanguka si kyekiriwo kati owulidde baba Sekyagambye nti bw'oba oyambadde sitookisi ng'erimu ekituli babaga muggyemu engatto okaluubirirwa naye ate alina buzibu ajjamu buki bujja kati ne Uganda bw'eri bw'oba omulamuzi wamulonze nga yensonga ku merit n'oleeta state attorney nga yafuna omulimu ku merit n'oleeta owa poliisi ng'ali ku merit buli omu n'akola ogugwe bulungi ojja kuba tolina gw'otya ku nguzi kati olwakuba ekyaseetinga mulimu ebirumira
katoyinza ate kunenya eri maaso gye gugwera olina kusooka kunenya ekizibu ky'enguzi kiva ku ki ekyokubiri bwe kiba nga oli yekwesemu nti ekisooka beiro ne bwogenda mu nsi yonna teyina weerina kizibu omuntu omulamuzi atunula kyova olaba bayowa obudde ayinza obutagikuwa leero n'agenda n'agitunulira nti omusango guno guli bailable guno teguli olwaleero oli obujulizi bwolaba obuli wano nga buli ddala smart ne bwoba ogize ngaono bwalaba owegaba oba owemunyonyo neyatta abaana okero ogenda okumulaba omulamuzi mu nnaku entono yali awaddeyo obudde n'omusango ne gumanya nti ne bw'aba ajulira buli omwalaba nti ekyo ddala bwekitubuli n'omusango n'abantu batuula mu ddiiro lyabwe ne beewuunya nti Kongo yakubye England ekyo tekisoboka ontegedde ate eriyo ttiimu egoba ne bagaa nti abo babakubye nantono n'emisango bwegiri kati omusango gwa Uganda wano bannabyabufuzi abasinga obungi mu nsi zonna lwaki ba political heads lwaki ba politician babeera batunulirwa nnyo emisango egisinga obungi gavumenti bwekaddiwa etandika kutunuliza mu bo mudumu omudumu ogwo gutegeeza nti abakuvuganya bakubeeyo bavunde otambule ng'abettaka kati bakikoppye agenda n'ayoola abantu ennakawomeka n'agenda n'apima ebibanja byabwe bagenda okudda nga yabitutte ne gavumenti kati bwekola n'ensi yenkola entuufu kati twe tuli ku dikuri dikuri etegeeza bwekwata seekimukulu siba paka gw'omusalira naawe nedda olwoba onafuya ebitongole byo tukole kyokudda mu layini ekirina tukolebwa mu layini bwe tuba tugudde kataka kati akataka tukavaako bwe tuti tubuuze wawe byasoba nti waliwo awaasoba nti ebitongole byagenda bijjula ng'alimu kojja senga baaba bwe bakolako syndicate tobawona awalina okutunulwa ate gwe yeekweka mu kintu okola ekirala ng'owoza eddembe lyo nsonga era n'ekyo kyagenda okuteekebwawo n'omulala enkya olaba olwaleero mwosibira mwe bakusibira ojjukira wano bwogenda gundi eyasalawo bamubasibira abantu ekalamojja lyasooka kubakaye ekyo kati bw'oba gwe gyowekweseemu bwe tutuuka enkyanga kiryaggwe Mbabazi bwe yatuuka etteeka lyogamba temukuŋŋaana bwe lyawetera ku ye teryamunona so kyetunoonya kwe kutegera tokola etteeka oba ekigendererwa olwa Evans kola etteeka olw'abaliwo n'abaliddawo n'abali okuba n'abafu basigalawo ng'obulamu bwabwe butambula naye kasatu n'abanga tuli ku leeni nti omulamuzi akola lwakuba ayagala kusanyusa Sseekimukulu tugenda kuba era tuli mu mbeera y'emu gye gunaggwera oli atuuka ku bbalanaga naye kambabuulira ekituufu banyigiriza bunyigiriza okusalira kati oyo omulaba mwatuuka yagwejjeko mu pabuliiki naye asigala eri ensi etegedde kirala naye agenda okujja eno mu kabaala agandi bane mbabuulire nanyigiriziddwa bunyigirizibwa nabadde njagala kuta naye ne binnemerera niyo omusango teguliiyo mujjukira bulungi Besigye atuwadde setup yadda erimwawo sigaalo erimwawo ebyo byonna bw'ojja obigatta ofuna fayiro enamba engineer ng'ensonga yo tugivaako kankubuliyo kano kokko abeekweka nga bwe wagambye mu ddembe ly'obuntu okutabangula bo balina kulowooza ki ku mbeera eno ebatuusibwako n'ababadde bakirowooza naabo nti wadde weekwese mu kiri naye ate olina kuyisibwa bw'oti olaba one bakena first son yaliko first son nindoza bwobeerera osigala akyali first son taata we president obodde yagenze n'ayogera akantu ne kankwata omubabiro yakogedde mu luzungu naye kangezeeko kagandawaza yagambye nti buvunaanyizibwa bwa nannyinimu okulaba nga omugenyi awulira nga ali eka naye buvunaanyizibwa bwo gw'omugenyi okumanya nti tolika bwe kiri okitegeera kakati buli omu alina okumanya waakoma bw'oba oli mugenyi toddayo n'otandika okugeya omusajja n'atantwalako na mu kisenge kye omugenyi tagenda mu kisenge kati olina okumanya nze mu ntegeera yange naawe gye mmanyi gy'omanyi obulungi teriyo yandikyadde wakaawo okuleka alina bigenderwa bibi nga yandyagadde okugenda mu kisenge era oyo bw'ajjira mu kisenge era oyo omutegeera obuuza ono ate kyekimubeeza kimutuusa kati ekyo oyo si enkola bano gye balwanyisa si enkola erwanyisibwa omugenyi
waliwo gye bayita seating dining kyetwagala kyewagambye tukumewa kati ensalo y'okuba ddiiro n'ekisenge ky'abano n'okwogerera wano ku leediyo nga wendi mba ngenze mu kisenge awo wennyini we tuli nti ani amanya ndi kati ono atandise okulingiza mu kisenge tannaba nakugendayo omanyi n'okulingizayo obulingiza oba otandise okuleeta n'okumagamaga onoonye kuba erigendayo lwaki omagamaga onoonye oluggi ki olugenda mu kisenge ye bwasiba anyweza emirundi emeka lwaki weetegereza nnyo ebintu ebyo mubaamu butekinikalite obwo nti bali abasajja naddala eyakikolako ate aba muzibu nnyo eyakikolako nga yagendako mu maka g'omuntu n'alingizalingiza n'awunzikanga n'ekisenge agenze kakati bw'afuna amaka ge ebyo byasooka okutunula Evans abeera muzibu nnyo nekyo olutuula bw'oti mpuliriza omulungi pulogulaamu Lutindo tugenda mu maaso Walusimbi Evans tusambyasambyako maye nnaku zino omupiira n'ebyemizannyo kadde bwe tukafuna tulinaawo kakozesa amangu wano waliwo omuwuliriza wange agambye honorable wange wabamunaanika CID Ejiwathe yeetengerere oba yeetengeredde simanyi ndowooza omutegedde lwakuba nti nno agambye Evans ebirala tujja kwogera Evans webale kuweereza ekyamazima Uganda okutereera yeetaaga okubeera n'omukulembeze ab'ensonga nga omubaka we bamunaanika eno Uganda yeetaaga kusabira kubanga ensonga zitereere bulungi kiyingi po ekiswa busaana honorable omusomesa wange omulungi RDC kyeyunese Nnyonjo agambye ndabira nnyo munnannakifuma munnange ne mutabani wange owe bamunaanika beebale simanyi lwaki bamwongerayo bwongezi omusomesa wange akyali gyali nabbiratuuku naffe tukutumidde yasooka oba kalangala oba kumpi kabongo bwobeera kada okola Uganda yasookako wano ebukunja wano ebukunja ne bigira bamutwalako eyo ne bamutwala nabbiratuuku naye amanyiddeyo kati si kyekibi nnyo agamba emirembe oba ngalo ndowooza kibadde engalo emirembe engalo twayogeranga ebikankana ku jjajja mu 9 ne tukunnumba akomyawo fulstop wanene n'agikomyawo egamba ebyasa kitologo nabyo tebikanga kyagezaako okugamba mulala kati oba musomesa message ngisomye bubi abange eddakiika tusigazaayo ntono mu bino ezo zonna message era tuzeebaza tuziwulira naye era tulongera kugamba nti kati olaba tugenda twongera ensonga zino zigenda zizaala kati olaba mu kujja nga zizaala njagala kuwa ekifaananyi ki South Africa kyoyogedde kati olowooza South Africa bwekola olowooza mu nsi ekifaananyi kyesiize olowooza kituufu nti si kituufu era kibi era kigenda bakosa kiyinza n'obutakosa leero neeyo likodi yayingidde essaati enjeru yayingiddemu ebbala kati ne wano tujja tulowooza ebintu bya mpola n'ekijja kikula kati olwaleero ebiri mu matu g'abannansi yonna bya Uganda kooti ddembe lya buntu bye bitwala stage esooka kati olaba n'ebyenguzi ne bw'obyogerako kati matu g'omuntu bituuka mu kitono lyayinza okugamba olaba gundi atalina buzibu bwe bayisa batyo abo ng'oli alaba omuntu we byayitamu process ya justice teri sweet toyinza mugamba nti gwe wakutta ow'enguzi oli ku mulamwa era ajja gulabanga atalina nyo ayinza okwagala zibe kino kisobola okgenda so twagala tuddeyo waba wagambye basi drawing board yo yali ebuuza etya ebintu bino okusoba omanyi bijjalimu omanyi eggaali gyovuga olujegere bwe luvaako we luviirako wamu buli lwe lituukawo erinnyo nga libuukako
kati bw'oteebuuza oyinza obuuza Nanga oba Fulweero ogenda okumanya nti ekizibu Lujegere bw'okimanyira ng'empale wagifunziza dde ogikubye mu sitooki sooti weeraliikira Olujegere naye ng'ate Nanga yeeyina ekizibu oba Fulweero. So neeyo wano bano bakulu bano baba baseeki bano muddeyo mutunuulire ekitongole kiramuzi kye muteesiga lwaki temukyakyesiga. Poliisi amagye gateekinga ova lwaki temukyageesiga. Olwaleero LC ezawanga ebbaluwa zigaye nti ono tumumanyi mutuuze mutuufu lwaki temukyazeesiga. Lwaki ekisenge muteekako gundi ekuba enduulu ku kisenge alamu naye nga gwe ku mulyango oyina waayaza wuwo akukkiriza okuyingira wuwo ate nga neyakizimba wammwe era wooli ennyumba yo ginako ne kamera eziraba naye ng'otunula ate omugenyi omutandika ate omugabuga akuleeta embirombiro wuuyo naye ng'ate byonna obiyinawo kamera ozirinawo abakuumi babo ebisenge bibyo bimanyi n'obugumu bwayo ne kufulu kuliko ekaaba naye n'obeera ng'oli ku bunkenke waayi. Honorable Sebo, ensonga eno njagala Munnayuganda ayongera. Omanyi eddembe lino bantu batunuulidde nnyo eddembe ly'obuntu biki okwekengera okwo nga kulabikanga okususse ennyo ne kutya n'ebitongole kuba nalabye Mwami Ssennyonyi ziti olunaku lwali lwakusatu yayimirira mu Parliament. Parliament ffe tulinaawo okulaba ng'ensonga zino zitambula. Lwaki kino kiri bwe kiti ne ngamba embeera eno erina okuyita ng'erabikanga ebitongole ebimu ebibuukiddwa kiri ne kyekolera ekyakyo yes kyekikoze kituufu. Waliwo n'omukutu gwe mbaddeko nga bali baana ba munda ba munju bwe mbalabye naye nga bawa ebirowoozo alinga agamba nti ekikolebwa kyonna kirina kukolebwa. Oli n'amuddamu n'amugana yes oli mutuufu oli mukyamu. Kino bwe kikolebwa bwe kiti wano kiba mu butuufu naye bwe kikolebwa bwe kiti kiri mu bukyamu. Naye ono bw'akola eno n'ono n'akola eno buli omu asobola okuwuliza munne. Akaseera ak'okuwulizinganya kayinza okuba kaggweddewo kati tukole ekirala ekisembayo ekibiina nga bwe wagambye okwebbulula muli tebakitutte nga temunneetegeka. Nze nkyali n'essuubi nti kikyasoboka okudda ku drawing board naddala ffe bannabyabufuzi omanyi ba political actors ensonga zino zonna kwezitandikira. Kakati ffe ba political actors nga tetunaba na kugenda namubali bwe bayita ba technocrat tusooke tutuule ku mmeeza emu mu bwesimbu tutandika okuteesa ku nsonga zino naye nga tuziteesa mu mbeera nti bwebegguse ani afuna. Ffena tumanye nti bwebegguse eggwanga lyerina okufuna so si egguke nze sekitoleko nfune. Olaba embeera eyo aka kantu mwekali kanene nnyo. Buli akwata akazindalo okwogera buli agenda okukola byakola kyakulembeza nze nfune oba ffe ab'essayidi eno tufune. Okitegeera kiri mu NRM kiri mu PLU gyenzikiririzaamu eno mu opposition gyekiri. Okitegeera buli atandika okwogera bwoti olabira ddala nga ekintu alina gyakivuga gyakitwala. Kakati ani avuga ekyeggwanga ani avuga nti singa kigguka Uganda efune eggwanga lifune ekyo kyekibulamu. Okiraba tutandika okudda ku drawing board bwe tunaateesa ffe ne tukkaanya bannabyabufuzi ba technocrats bagoberera bugoberezi kuba ffe tubawa n'ebifo. President alondeddwa yawa abalamuzi yawa baani bonna abo bonna ab'amagye abapoliisi yabawa byonna bitandikira eno mu politics naye nga mutudde ne mwogera mu bwesimbu tutuusizza tutya eggwanga lino ku buwanguzi bwe twali tuluubirira mu ssemateeka oli ow'e95 omanyi we baakolerawo mu CA bonna baali bakyakkaanya nalabye Honorable Matembe ng'agamba ono si ssemateeka gwe nali oli ŋŋamba oli kitegeeza balina kye baali balaba Uganda gye baali batunuulira ate nga si bokka bakyogera buli eyali mu ssemateeka ayogera bw'atyo ate naffe abamu gavumenti buli eyalimu era ayogera bw'atyo meaning singa tuddamu mu kifaananyi ekyo ne tukulembeza Uganda
buli kye tukolanga Uganda egenda okufunamu si lwakuba wendi oba siriiwo okitegeera kyebagaa tukole ebintu for posterity Kafeero Ssekitoleko ne bannafadda abaliddawo bakiganyirwemu ekyo kyekibulamu saawa eno buli omu akola nze nfune nze sibula bannayuganda bannange ebigambo mubiwulidde naye mbasaba buli omu alima olubimbi lwe ate alulime mu bwesimbu abanoonya obukulembeze ku LC1 ogwo omusingi munene nnyo eri eggwanga lino nawulidde simanyi bakijjeewo manyi nawulira luli nti ofiisi ziggaddewo naye balina okuwaayo ofiisi naye nze simanyi oba bwekyali saayongera kukigoberera njakukuwa lipooti nange ngamba nti enca njagga kuwa naye nga nze ndowooza ku kyekyalo kyeyamaani alina kuwaayo sitampu ng'oli amaze okulayira kuba ensonga zirina okutambula nga bwendaba paalamenti tewalina kubaawo kyeyamaani okuggalawo woofiisi ey'ekyalo mwezi mulamba sitampu bagitwalewa weewaawo n'oli ayinza okuba talina ssuubiri dda neyeekolera by'ayagala naye era yadde abaako emirimu gy'akola so njagala mwesowoleyo abaagala okuzimba eggwanga abaagala okuzimba ebitundu byaffe so si bannakigwanyizi abaza okutunda ettaka ly'abantu mbaagaliza mikisa myereere kanzire ng'omuntu manyi buli omu Uganda gye tubadde bannayuganda bebasinga obulungi ate bannayuganda baagala ensi yabwe osanga abantu bawano tebayomba buli kimu kibatuuseeko neweebale naye ekyetaaga okutunuulira kati obudde buno nze mbadde munyonyo buli nsonga gye mwogerako wano waliyo ne ripooti ze batuwadde ez'obwenkanya Equal Opportunities Commission etuwadde ripooti ezo eziraga abaana okusoma emirimu biki byonna so byonna twetaaga okutunuulira byogerwa mu mutima gwa kuyamba nsi abakulembeze abalungi betulinda tulina kubanga ffe balungi olwedda abaliwo abatugobera bajja kuba balungi mu ekyo kyonna ennaku zino amaanyi gange gatadde nnyo mu kusoma obutabo buno Uganda gye nasubwa Daaka n'ensaati nnuunu kati ezo byenjagala okugenda naalina obutabo bwonna bw'oyinza okusoma okwefumiitiriza mu busome sobole okubanga bwe tuba tutudde ku kyemisana tuyinza okwogera ku nsonga ezo ezisingagana ate okubanga twesongamu n'ebyo birina eddagala lyaffe Mukama batukuumire mbaagaliza birungi byereere Wangaala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda